Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Olunaku olwajjo twabadde n'ebbaluwa gye twagala okukakasa nti olwaleero tunaagimaliriza ey'omukyala eyazze ng'alina obulumi, mukyala musabi, mukyala yeesiga Katonda, akuliza abaana be mu kusaba, naye yazze ng'alina obulumi naye ng'obulumi buli ku muhana we. Yatulaze ebyajjo n'embeera yonna nga bwetambudde mukyala akuzizza abaana be bw'omu, abalabiridde, abasomesezza ne basobola okumalako abakulu, era nga omuwala yafumbirwa mu ngeri ennungi, so ng'ate n'omulenzi naye gyo twakomekereza nga tulaba nga yali afunye munne, wadde nga maama yali yeekanzeemuuko, naye omulenzi ne babeera bonna, wabula gyo twambalidde ng'omwana omuwala ono yagenda ew'omulenzi ono oba omulenzi gwe yawasa wakati mu kiseera kya COVID, yagendako ewaabwe nga COVID embeera tennaba kuba mbi, kaakati omuggalo ne gumusangayo. Naye bye twategedde olunaku lwajjo nti ate nnaku nga ziizi essimu ye nga teriiko, ono olw'omukwano omungi n'awaliriza okunoonya, n'akubira maama gye yalaga, kati ate maama n'akawaŋŋamula nga omwana omuwala tagendangako eyo era taliiyo. Kati olwaleero kye twagala okutunuulira mu puroguramu yaffe y'olunaku lwaleero, omwana ono omuwala ali ludda wa, maama bulumi ki bw'alina, byonna twagala kubyetegereza olwaleero mu ddakiika ze tusigazza, ate era ne mukadde waffe Musumba olwaleero w'enjawulo ku nsonga eno, naye tulabe nga tumuwaayo akadde olw'okubuulirira, olw'okutaasa n'ebiringa ebyo. Njagala kukwagaliza okuwuliriza okulungi mu kiseera kino, nkwagaliza kuwuliriza kulungi. Omwana ono omulenzi bwe yajja okuŋŋamba ebigambo ebyo yalinga agudde eddalu. Nagezaako okubanga amukkakkanya, naye ng'omulaba nga tateredde, ayimuka bw'atambula bwadde eri, ali ludda wa, tayinza kunkola ekyo n'ebirala bingi. Akuba amasimu, era ekiseera ekyo n'okulya kwennyini emirimu gye gikyankalanye. Omwana wange ono ekyamazima yayagala nnyo munne, era nange n'amunjagaza, kubanga mu kusooka nali nfunyeemuko ekkonda mulundi gwe yasooka ddala okumuleeta, ne mpulira nga neekanzeemu kyenayagala ekyo okwerekerayo. Kaakati mbadde mbalaba bwe bajja ewange okundabako, ng'olaba ddala waliwo omukwano, waliwo okwagalana, nange ne mwagala era mbadde namwagalira ddala, newankubadde nga kali tekabulamu, naye ne ndowooza nti embeera gye ndalowooza gye neekengera ejja kuba eggweeramu ddala. Kaakati ekimu ku bye namwagalako omwana ono omuwala muyonjo. Omwana ono omuwala yali muyonjo, ono owange ono omulenzi nali mumanyi, muntu abeera smart ennyo, naye nga nali mumanyi yali nga wambiriku nnyo ku bintu bino eby'obuyonjo. Olidde si mwana wa bulenzi. Kaakati munange agamba tutuula n'omwana ono mulenzi, kwegamba ngezaako okumuyamba nga maama we, saagala aboneebone mu mbeera eyo gy'abonaabonamu. Kaakati mbubuuza, kaakati kiki ekiddako bw'abanga ewa maama we taliiyo, ne mu bantu be gye twandirowoozeza nayo taliiyo, kati ali ludda wa? Era singa kisiŋŋaanibwa nga ddala tali na muntu yenna gy'ali, ng'ali wa musajja, ekyo ogenda kukikola otya? Mbuuza omwana ono, ogenda kukikola otya? Yalayira n'akomba ne ku ttaka n'agamba nti maama, abakazi bangi
abaneegomba abaneegwanyiza abagezaako n'okuneegwanira bayitirivu mbasisobola kuddira bwe kibanga ddala kituufu naye ali luddawa eyogeranga enjogera bbiri ng'abuuza ekyo era twali twogera amangu ago n'ajjukirayo mukwano gwe ennyo n'agamba nti ono ateekwa okuba nga amanyiwa waali yatambula butambuzi bw'ati kwegamba nga yenna omulaba tali yekka ekimu ku byenderaliikiriza nga ndaba nga tateredde era bw'atyo n'atambula n'agenda okunoonya mukwano gw'oli mukyala we nali ndi awo nga bazze bulembwe ne oli mukwano gwe gwa mukyala we nga bazze awaka ewange era ng'amugamba naye ng'omulaba kwekamba natunulira mutabani wange n'entya engamba omwana tandaluka ku lw'omukazi bannange olwatuuka bw'oti n'agamba maama linda wuuyo akubuulire byaŋŋambye byonna abikubuulire ayogera ebyo ayimiridde atambula dde nadde eri mbuuza linda gwe bannyanjulidde linda nali simumanyi era mulabiraawo mukwano gwali luddawa mbula yasooka n'asirika n'okukaaba ng'akaaba kati ono nga bwamulikwa tokaabira wano ebyokukaaba sooka obizza eri teweekaabiza wano yogera byonna nga byo biŋŋambye yogera maama mubuulire byonna nga bw'obiŋŋambye namugamba kakkana naye nga kakkanamu katono n'addamu omuwala ambuulira ebigambo bye yaŋŋamba mukwano gwe wagyali byambalamu amaanyi yaŋŋamba nti mukwano gwe abadde n'ebintu bye birimutawaanya nga byewaabwe nga bimutawaanya bizze nga bimutawaanya nti kati yagenda ew'omusawo musamize ekyotera lockdown gye yamusanga neemusibirayo nga takyalina bw'avaayo kakati omulenzi obusungu yalina bungi ngono buli kyayogera kibakira n'akyongeramu busungu ng'alina bungi nga bwagezaako okulaga gwe bazaala essingo kakati ate oyinza otya okugamba nti akati agenze kyotera gye batamuzaala kwegamba bambi ng'olabanga ayogeranga naye taliiko twagezaako okwagala okumanya ensonga lwaki ezamutwalayo ng'oggyeko ekyo kwegamba kiki kyeyagalira ddala naye n'ekyo nakyo kyava wala era kyajja luvannyuma nti alina ebyali mutawaanya era ono olw'okubanga yali tateredde nga taganya n'ono kwogera kumalayo kyayogera n'amubakira yogera omuwala naye weyazalabikanga ezivaako kakati bonna ne balabikanga ate abansobedde era ono muvubuka wange mutabani wange n'atabukira ddala n'ayomba n'avuma onyo bikimalaya ebigambo byali bingi era mbu yamugoba atambula agende oluvannyuma lw'ebigambo ebingi nze byali byampeddeko dda nga nasirise kwegamba nga ndaba omulenzi bw'atuuse ekyamazima yali yeetaaga kuyamba nali simulabangako omwana wange nga ali mu mbeera efaanaganako bw'etyo ngezaako okumukakanya n'okumuwa amagezi obusungu abukakkanye ku ngeri gy'ayogeramu nga singa omwana oli omuwala alabikirako awo ayinza okumukola ekikyamu
era mugamba takuba omwana w'abendi era tabaakugwakula ekikyamu lwa mukyala we era amagezi ge namuwa kaakati akwata ebintu bya mukyala we abiwa oli mukwano gwe munne alibisanga eyo era yakkiriza ng'alaga nti takyetaaga n'ebigambo bingi nnyo byeyayogera olw'obusungu omungi era n'agenda. Kaakati mwana ono yalwawo nnyo okutereera naye nga nfuba era nga mufaako era waaliwo n'omuntu gwe nalingezezzaako okunoonyerezaako gwe baali bandaze ne musiimira ne mwagala okusinziira ku bye namanya ne bye nali manyi ku famire ate n'omuwala nnyini bwe namulabanga tamanyi oli nene nindako katono n'abeere ng'atereeramuuko era kye nakola kwe kuyitamu nnyina ne mumulaga naye n'amulaba naye n'amusiima era n'amumutegeezaako era n'amumulaga ono naye nalabika ng'asiimye n'agamba nti kaayongere okumunoonyerezaako alabe amaanyi ne ganziramu ne mmanya nti kale nga mmanyi munnanga akyetegereza akyatunuulira oba balina engeri gye baasisinkana ffe kasita twamala okumusongerayo nga tulowooza nti waliwo ekigenda mu maaso era nga nange mpulira nga ndi mugumu kw'oyo ndi mugumu bazadde be mbamanyi kwegamba nasanyuka emyezi 2 nga giyiseewo mba ndi awo nga ndaba ate ajja awalabuka n'omuwala oli eyali mu basamize omusamize gwe yakyawa nga ndaba ajja awalabuka naye era nali nnyingira bwe nti mu nnyumba ngenda okubalaba okwetegereza mu lujja nga yeeye natunula ne neetegereza nebindema okutegeera era bwe bantuukako mubuuza nti ate ogubadde yatandika kwesesa nti maama omanyi mu nsi eno tutambulira mu kwonoona ate n'okusonyiwagana ozze okituyigirizaako bayibuli ekyogerako nnyo kale nno munnange ono namuddiramu era ngambye nti katugende newa maama naama naye kulabi weetonde saamulinda kunyega kigambo kyonna kwasamya kamwake nga mpulidde obuntu obusungu bunzita namugamba kwata omuganga tikagu leka naawe ono omuntu kwata omusamize ate era si musamize nali mpuliranga obusongo bunnuma nembagamba mulumaleeko saagala kumanya kigambo kyonna kwata ekkubo mulumaleeko obusongo bwannuma mu bigambo ebingi binayogera waliwo ne banna abaaliwo kwegamba nabo abaagumusalira nga balabira ddala okusinzira ku bibadde biwulirwa n'okusinzira ku bibaddewo ate ayinza atya okwekyusa bw'atyo ne banne baagumusalira nawulira ennaku ng'enzita ne mpuliranga nkaba n'amaziga kye yakola mwana omulenzi ono kyatakolangako mu bbanga lyonna limbadde naye kwe kutandika okwogera ebigambo ebinziramu ebigambo ebinziramu nga bwabudaabuda oluwala luno olutunulanga kiki nga bwabudaabuda era bwatugamba bwalaga nti ffe aboogera ffe abaali boogera nti oyo wolokoso waffe tetusobola kumusaazisaawo kyatayagala mbu olw'okuba tulina gwe twali tumufunidde alina ebigambo byeyogera eby'ekijinga saagala mujinga
ng'abyogera wakati mu maaso gange kwegamba neetunulira omwana nga simutegeera nga bw'addaabiriza luli oluntu lwe bw'ayogera ebigambo ebitategerekeka era bw'atyo yabukwata nga bw'agenda amuddaabiriza ne batambula kwegamba mu ngeri eyagala okulumya mu bigambo entambula n'engeri ng'agezaako kulumya ffe yagamba nange abaana ebbaluwa eno nkulu eri abazadde wulira bw'awaana maaso ga maama we. Tudduka misinde twagala kumaliriza ebbaluwa yaffe gye twatandiseko olunaku olwajjo erimu omuzadde ate era n'omwana, erimu embeera ezituuka ku bantu abanoonya essanyu ery'amaka mu mbeera eyo oluusi ne bafuna birala, naye katugende mu maaso mangu nnyo ebirala tujja kubifunza tusobole okubaako we tugguka. Maama agamba mu nnaku zesinza kwerabira lwe lunaku olwo omwana oyo lwe yajja n'omuwala oyo. Lwaki njogera bwe ntyo? Nzize nteesa n'abaana bange, nzize nzikanya n'abaana bange ku buli mbeera yonna. Tetufunangako mbeera y'amaloboozi mawanvu ng'omwana nziramu, sikifunangako. Bazzenga bampa ekitiibwa ate nga nange mbawa ekitiibwa kyabwe. Tewali nsonga yonna gye bakoze gye bakola nga tebambuuliddeeko. Olw'okuba nze maama nze taata byonna babadde bafuba okuddukira gye ndi. Nafuuka mukwano gwabwe, nenfuuka muganda waabwe, nenfuuka mwennyinaabwe. Obulumi bwe nafuna ku olwo bwandwaza namu. Era gwe gumu ku mulundi gwe nzijukira gwe nabulirwa ddala ku tulo. Bino bye twogera bwe bumu ku bulumi abazadde abamu ku bali eyo bwe balina ku baana baabwe. Ng'oluusi bajjukira gye bavudde ne bibayisimu n'abaana, naye n'atunulira omwana byamwogeddeko, omwana byakola, omwana byali, omwana kyafuuse, bambi ne balwala. Era tulina abantu bangi abaalwala endwadde ezibasse nga tezaali ndwadde zaabwe, naye baafuna ebirwadde olw'embeera abaana gye babayisizaamu. Tebaakisuubira, tebaakimanya. Agamba nti nabala ennaku nga seebaka, ng'ebirowoozo binkubira ku mwana, binzijira ku mwana olw'embeera gye twalimu n'omukwano gwe twali nabo, nga ndaba omwana wange njawukaniddeko ddala. Nzijukira ebigambo bye yeeyogera, nenzijukira engeri gye yanziramu, nenzijukira embeera yonna, nempulira bubi nga nabwe ngezaako kuteeka omutwe wansi, bye binzijira, ne bwe nfuna ebimbuzaabuza bitya nga bye binzijira. Wali obaddeko n'omuntu gw'oyagala, oba gw'olinamu essuubi, oba gw'otunuulidde, naye ne wabaawo embeera eyo ey'okukwawukanya naye oba ey'okwawukana naye, omanyi ky'owulira? Ekyo kye wawulira mu kyalo ndukyagezaako kunnyonnyola wadde nga kiyinza obutategeerekeka. Abaali bakituuseeko, abaali bakifunyeeko, obanga babakyayi, obanga babaleseebu, obanga omuntu kubadde tosuubira alina kyakoze, oba akoledde mu olukwe kwegamba, oba akwogeddeko ekigambo n'owulira buwulizi ng'ate gw'obadde weesiga, embeera eyo omukyalo ono gy'awulira era gy'annyonnyola. Kaakati agamba nti omwana ono yatukyawa, nankyawa, takyalinnyayo. Olw'obulumi nagezaako okwagala okwegula, ne bw'okuba essimu kasita alaba nga yange tagikwata, ne bwe nagezaako okwagala okutumayo nga tayagala kumanya. N'akyawa baganda be, nange nankyawa, naye oba kigambo kituufu kye mbadde ngenda okwogera.
ndowooza si kituufu kankireke kuba mbadde ngenda kwogera ndi obusibusiru naye kankireke saagala kukyogera nnyo. Kaakati nembeera n'obulumi obw'omwana ono bwatyo si bwe yali. Buli omu yagezaako okwogera naye nalabika ng'agaanyi ye ng'ayagala kimu mukazi we, ayagala kimu muwala oyo, nalinga ayagala okupondooka kwegamba oba okulaga nti mwagala oba neegule ku muwala gwe mba ngezaako okuleeta mwana akomewo, nakyo ndaba nga kinene omuwala namukyawa. Nze obulamu bwange bwonna sibirangako mu bintu ebyo byamayembe, sibyagala. Ne mukyala musabi naye akimanyi tabirabangako wadde akatono bwe kati ewange. Kati okutandika okuba n'omuntu akkiririza mu obyo obulamu bwe bugenda kuba butya. Nalabanga siyinza kukikola, nengezaako okuguma. Byenjogera si bya bbanga ddene era obulumi bwenjogerako tebukakkanangako, ate kati bweyongedde nnyo kubanga bino twabitegedde ate nga biva mu nsonda entuufu ezaayogererako ddala n'omwana oli omuwala. Omwana ono omuwala ekyamutwala mu ssabo era ekyali kiyali agezaako okutangira ng'alaga nti kitaawe yafa, nd'ekitaawe ono mbu yalinga amujjira bw'ate ng'agezaako okumugaana mulenzi ono mutabani wange. Kaakati mbona ebintuntu byabwe era ne tukizuula ng'ewaabwe ew'omwana ono omuwala bayina amasabo, bayina obukwate, n'eri gye yali agenze nayo nga kirowoozebwa okubeera nga babayinako okwo oluganda. Waliwo ebbaluwa bannange kansooka enjereko eyo ejja kujja. Musamize yafunyisa mukooli olubuto kwegamba ate nga yali amuyambako oli, kati bwe yagenda ebweru n'amuyambirako ddala weeri wano naye ejja kujja. Kaakati wambaka tugende tukyali kweno. Kaakati ebiriwo bye bino ebindeese obulumi okwongera okuba obw'amaanyi ennyo, n'empalirizibwa okujja eri abasabi bannyambeko bagatte essaala zaabwe ku zange. Embeera eno bwe kiba kisoboka ewangulukuke, ereme kusoboka kubanga mpulira nfa. Omwana ono mulenzi agenda kwanjulwa era yakisalawo nga n'okukisalawo kwe akisalirawo mu mbeera enera ey'obusungu gye nzikiriza nti tali yekka, naye ng'okwanjulwa okugenda okukolwa kugenda kuba mu mbeera era nayo ya busamize kubanga baamugamba nti agenda kukola emikolo ebiri, omukolo ogw'omu nnyumba n'omukolo ogw'okwanjula ku malaalo aga taata w'omuwala. Era enteekateeka zonna wenjogerera zigenda mu maaso, baagala kubikola mu kiseera kino. Kasita nafuna ekyo nempulira ng'obulamu bwange busaanawo, newankubadde nga sandyagadde nnyo kwogera ku leediyo nakutegeera nakubaako gwenswaza nakuntegeera bulala, naye nagamba kanzije ku leediyo abasabye abali eyo basobole okuntaasa, basobole okunnyamba, basobole okunzija mu buzibu kaakano bwe ndimu. Nina obulumi bwe sisobola kulaga muntu n'abutegeera olw'omwana oyo. Okuyingira obusamize, okuyingira ebyobusamize, okukola bye saakola, okukola by'ataalaba, okunviirako ddala obusungu bw'alina, okugaana byonna ebyange.
nsaba nga neegayirira abawuliza ba Prime Radio, abazadde n'abalina obulumi nga bwe nnina, tugattire wamu okusaba kwaffe wabeerewo enkyukakyuka mu baana baffe abatambudde obulala, abatusobyeko. Kyekimpanjaza, kyekindeese wano nga nsaba okuyambibwa abawuliriza. Mutusonyiwe eddoboozi ly'omukyalo ono tetujja kulizannya olw'ensonga ezitegeerekeka. Naye bw'abanga gy'ali omuzadde alina obulumi, gwe gwe ngenda okuwuliziganyaako naawe. Nja kuwuliziganyaako na muzadde yekka alina obulumi, awulira nga yeetaaga essala mu baana be, abawuliriza ebbaluwa eno nga balina embeera mwe baayita, embeera mwe bali, abo bensinga okwagala okuwulira. Ebbaluwa gye nasomye ejjo ey'okuyamba oba ze tuyambyeko tekitegeeza nti twagguddewo era mu mbeera ey'okugamba nti kati tugenda kusoma bbaluwa za kuyamba. Nfunye message nnyingi, nfunye amasimu mangi nga buli omu agezaako okulaga obuzibu bwe n'okujjukiza n'abalina ebisinga bye twasomye. Naye mbadde nsaba mutunuulira ekiseera kye tulimu ekyamazima nga buli omu akyetaaga okwetereeza, asobola okugumiikiriza, ogira ogumiikiriza, naye tokitwala nti gwe twakubodde twagaanye. Embeera ffena mwe tukyali tugiraba. Kale munnange ali ku simu. Wangisebo mwebale kutuweereza. Abinda munnange. Baliwa nagiwulidde bulungi okuva jjo, naye abaana simanyi na kumanya, kubanga ono gwalabidde ebbanga ery'emyezi tezikunawera na mwaka, amwerabizza nnyina amukuziza okuva obuto, amumanyi buli kimu. Abaana balumya obwongo, wabula nti naligambye omukadde abeere mu bwembefu, asirika amusabire Katonda ajja kudda eri, ajja kudda eri. Webale nnyo ssebo. Ani ono mukwano? Omusaalo Sabbaani Katasi. Kale Saalongo webale nnyo, webalire ddala. Agambye abaana balumya obwongo, abaana balumya obwongo. Oluusi otunulira obutannatuuka n'ogamba oba nakanuka nanjiwa, oba kanuka nagira gyoba, naye ekikulu kusaba nga munnange bw'agambye. Hello. Wangi? Webale kutuweereza ssebo. Kale ssebo naye bali okuwuliriza. Bambi omukyalo oyo musaasidde naye kati tusobole okumusabirako. Oli muzadde? Ye ssebo. Kale oba nandiganya nti abazadde abalina abaana abakulu, oba simanyi kubanga naalina kabibi naye muzadde. Naye kale mukwano gwange ali ku simu. Hello, mukuluma w'edde. Wangisebo. Amannya Mukuye Ismail Munnafaka Bulama. Nje ssebo. Webale kutuweereza. Abinda ssebo. Njagala kugatta okusaba kwange eri omukyalo ono abira alina okufunayo abantu abakulu abatuma okuboogerako n'omwana n'okubabuulirira. Bwati nga ye batakyasa okubayambako genda okuba bamulaba nga mulabe waabwe. Ne bateekawo embeera okugenda n'omwana oyo mugesako obulungi. Okay. Kale ssebo webale nnyo, webalire ddala. Mwana notayagala kuwulya ekigambo kyonna kasita oyogera ku nnyina nti ovudde wa nnyina oba amanyi nti oli mukwano gwa nnyina, bonna yabakyawakyawa dda. Kwegamba bigezeddwako munnange. Prime. Kumali gye bali kuweereza. Naye bali okuwuliriza ssebo. Kati osoma kulanga badde tulye. Mulongo munnange okutuseeko. Prime. Ye ssebo. Webale kuweereza. Mukale munnange. Bamutema kubuya bikyali nga nsinzidde kutekira. Nje ssebo. Amagezi g'omuwaasa gaasiire Bayibuli weegamba. Mukama tagamba nga kuzadde ga Ibulayimu omunoonyeza bwereere. Okay. Nanyina Mukama ajja kuddamu essaala ze. Kale
asabe asibe ye mukyala musabi naye abakyala bali ludda wa abo nno bensinga okumanya mu mbeera zino oluusi bambi ezirumizibwa ez'obulumi naye wangi Mukama yebaza mwami nawejja. Namiira mukwano. Twagala okutuweerera. Weewaawo. Naye mami yonga alabye. Naye kyosobola okubuulirako ku baganda baffe abo. Badde bawulirizanga ebigambo by'abakadde. Bajjukira wa gye bavudde. Awo. N'omukadde. Bano kupapiranga nnyo bano abantu be basanze mu bukulu ababeerabizza wagye bavudde ne bakadde baabwe. Kuba nange mulinako sisita wange. N'empisa gyayisa mami wange si nnungi naye abaana abo kyetaaga ssala y'amaanyi okubatereeza naye mami wange kijja munsabira kuba kinkutteko era ninaku ku mutima. Naye Mukama atubeere tujja kubeera wamu naye ajja kuwangula tugale kuweereza. Kale mukwano kusaba kubanga bambi abamu tebabeera bokka. Otunuulira ono oli bw'abanga atakula mu mbeera eyo omanya nti olumu taba yekka era tubalina abaana baffe babeera eyo naye nga bambi. Munnange ndi muzadde era nina omwana ali mu myaka egiyinza okuba nga giri mwoyo ogw'okumusukako. Naye omuzadde munnange esooka okumwebaza kubanga yakola olubimbi lwe. Kaakati omwana ono bw'obadde omalayo ebbaluwa mpulidde amaziga n'ekukamira nsaba nga tonnamalayo na bbaluwa. Nsaba Mukama asooka agumye omukyalo oyo. Asooka atunuulire olubimbi Mukama lwamuyisizaamu n'abaana abo. Amale amumukwase famire ffenna tusabe. Mbadde nsoma Zabbuli 1:37 naye ejja muyambako ejja tuyambira wamu. Keesi eyo yennyini Okay. Mulenzi nono mulenzi. Abazadde ne babuulira omwana oli nga bamugaana okuwasa omuwala oyo, omuwala n'amuwasa oyo bw'ayagala. Naye era Katonda nga bw'ali omwesigwa mu kabanga katono omulenzi byonna bye baamugamba byonna byeyoleka. Omukyalo oyo njagala asome Zabbuli 3:7 akome ku lunyiriri ng'olwokutaano. Olwokutaano olwamukaaga. Natusabire wamu manyi nti Mukama atayinza kuleka linnya lye kulabisibwa bubi mu bantu abo. Bw'omukyalo oyo akoze olubimbi lwe nga yeesiga Katonda. Okulabisibwa mu bantu abo nti Katonda waali wadde nga bye bakola bya sitaani tebisobola kuwangula. Asakirize nti yakola ekitundu kye. Kale munange weebale nnyo otukoze bulungi weebalire ddala. Ebigambo bino tugamba nti tebikukwatako ng'okyali mu nsi eno gye tulimu, ng'okyali mu maka, ng'osuubira okugafuna oba ng'ogalina ne bw'oba olina bazzukulu. Obulumi buno obwogerwako butuuka ku buli muntu. Abantu gye bali balina obulumi ku baana baabwe. Abantu kwegamba simanyi kyakwogera naye okusinziira ku bantu bembeera nabo benjogera nabo n'amaziga gendabiika ag'abantu ag'abazadde, simanyi oba waliwo omwana awulira oba waliwo awulira naye njagala kusibulira wano tunaddamu okusinkana olunaku lw'enkya mu pulogulaamu yaffe eyitibwa Sonyiwa. Mukama akunkumbi weeraba.
ofunyeemu ekyokuyiga mu bbaluwa ya leero kibuulireko omulala olw'okutereeza eggwanga.